Mwebale nnyo bannaffe tukyagenda mu maaso n'agataliko omutundu kati tugenda wa Nalubega naye atusomere. Neyanza nnyo Madam Sharifa okumpa guno omukisa okujja ku Bukedde TV1 neyanza nnyo neyanzeke amanya gange nze Nalubega Shivan Celine nga nze okubasomera gano amawulire ga leero nga nze ngasoma bwebati mu mboozi zaffe ezikwata ku bajulizi olwaleero tutunuulidde omujulizi Yowaana Maria Muzeeyi. Yowaana Maria Muzeeyi y'omu ku bajulizi abaasembayo okuttibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga II. Yattibwa 27 omwezi gwa January 1887. Bazadde be ye Kabejja Namyalo ne Bunyaga ab'oku kyalo Minziro ku nsalo ya Uganda ne Tanzania ng'eno gye yava ku myaka 12 ne yeegatta ku kitaawe mu bitundu by'eggomba. Okusinziira ku byafaayo, Muzeeyi yatundibwa ng'omuddu mu bantu ab'enjawulo okutuusa bwe yagwa mu mikono gya Ssekabaka Mwanga II. Obwami obw'omuluka oyo yalowooza ku ngeri y'okutandikamu ofiisi eno nga talina kasente n'akwata omwana ono agenda amutunde ng'omuddu afune entandikwa. Gerard Kyalimpa omusomesa wa katikisimu ku kijjukizo kya Yowaana Maria Muzeeyi agamba nti Yowaana yali musajja mugezigezi ekyaviirako Ssekabaka Mwanga okumwagala ennyo n'okumubbulamu erinnya lya Muzeeyi. Kabaka n'amugula ng'omuddu nga muto n'amukwasa omusajja omu mu lubiri amukuze n'omwana nga mugezi nnyo n'emirimu egy'omu lubiri yagitandika mwana muto olw'amagezi ge. Okujja kw'eddiini mu 1957 tekwamuleka kye kimu era nga yeegatta ku ddiini y'Obusiraamu mwe yava ne yeegatta ku y'Obukristaayo ng'eno nayo teyabandaalayo ne yeegatta ku Bukatuliki. Kyalimpa agamba nti omujulizi bali ku ddembe Mukasa yakola ky'amaanyi okwagasa Yowaana eddiini y'Obukatuliki. Bali ku ddembe ye yamutwala alyoka asome eddiini y'Ekikatuliki naye bwe yatwala yasoma nnyo n'atukwata ebintu okusinga eyamutwala. Ennaku 3 zokka yali amaze okukwata katekisimu. Mu bbanga ttono Yowaana yabatizibwa n'atumibwa erinnya lya Jean Marie ery'Olufalansa erivundulwa nti Yowaana Maria era nga yeegomba nnyo okufuuka omunnaddiini ow'olubu lwa Bulaaza. Olw'ekitone ky'ekyenjawulo eky'okujjanjabisa eddagala ly'ekinnansi Yowaana yasobola okuganja mu maaso ga Ssekabaka era n'afuuka omujjanjabi we ow'oku lusegere.